Wetwogereranga munnange muganda wa Mirembe olwo nno tuba twogera ku muko wa Nsambya avuddeyo n'ayisaamu eggaali full figure. Avuddeyo n'alyoka agamba nti no full figure muntu mubi nnyo yaleese n'embeera eno oba mu baagalana bano okuli Nsambya kw'ossa ne muganda we Mirembe okuba nti n'ensonga zaabwe zikyalemereddwa okuba nti naate zikutuka. Okusinziira munnange ku ddeewo ono nno muganda wa Mirembe agwoli mu kulabaawo mu katambi mukambwe muzibu era talina bigambo birungi eri full figure. Katubeere nga tukuwa akatambi ke. Bannange abantu abagaba emirimu banaye ku ma TV bannange abantu musoke mubanoonyerezeeko mubakebereko. Tosobola kugenda ku TV esasula omusolo ogw'eggwanga n'ogiteekako omukazi alinga oyo full figure. Nakunyiigidde nnyo era bwe nakulaba mu nsonga za muganda wange nalowooza nti zino ensonga ziteredde. Oli mukazi mukulu onzaala nendowooza annyambye muganda wange agenda kutereera muganda wange agenda amanya ekyokukola ekituufu nga social media tebitegedde nnyo. Muganda wange nemumukozesa n'oyongera mukozesa nsobi ensi yonna ng'emulaba n'okunamya muganda wange nawamukunamiza. Omukazi gwe omukulu era ekika kyo kyonna nakibodde. Abaana bo bonna bagenda okuvaamu nababodde kubanga ogenda kubanyazaala kiggwe era nze nsaasira nnyo omuntu agenda okuwasa ewuwo oba omuwala agenda ofumbirwa ewuwo. Bakadde bange babeera eri mu kyalo nalowooza nti ogenda kuteekateeka abaana abo obagambe bagende mu bantu abakulu bagende bayimalirize n'ogenda n'oyogera ebintu n'ota audio n'okozesa muganda wange ensobi gw'omukazi omukulu nkuze mpulira full figure alina emyaka aga muto wange alina emyaka 28 ku 27. Mwana muto osomulungamya n'omugala mugende mu kyalo wali waffe mu Buganda nze mbadde mmanyi omuwala wanoba n'afunamu butakanya ne munne gwabadde naye omuntu yenna amuteekateeka amugamba agenda mu kyalo. Olaba abazadde mufunemu engeri kibalungamya ate full figure obadde muntu mutuufu ng'osobola obagamba bagende mu kyalo naye simanyi nakumanya oli mukazi mubi nnyo. Ebyo ebintu ng'oli mukazi mukulu obadde osobola okuteeba ebintu n'ebintu byoyogera ku TV. Nze mbadde sivangayo okukwogera ku nsonga eno naye kyanyigiriza nnyo okuba nga mukozeseza muganda wange ensobi bwetyo. Bazadde bange tebasobola kulema bazadde bange oba famire yaffe tesobola kulemererwa kukola ki kwogera na kulungamya omwana oyo oba kumubuulirira oba kumugamba wabadde asobeza. Abantu ffenna tusobya buli kadde naye kasaba kubuulirira ng'oteerera mu straight line naye gwe n'otaba akoladde ekigambo ky'osobola okutereezaako omwana oyo n'ateerera mu layini oba n'omugala agenda olaba abakadde. Naye kenyininyini nali manyi ogenda mulungamyako kale ebigambo ebimu n'oyongera kwonoona bwonoonyi. Famire yombi nnyo ngikyaye nze n'omwana wange aligenda mu makaago n'awasaayo omukazi mukyaye. Oli mukazi mubi nnyo n'ogera ku TV y'eggwanga esasula omusolo n'oyogera ebintu ebyo weebityo. Omuganda wange mumukozeseza ensobi mumukunamiza nnyo. Kale gwe omukazi omukulu mama waffe okunamiza omwana wo. Omazeemu amaanyi. Muganda wange nze embeera eno ntebe nga woyimanyi otuuka ekiseera n'oba nga tokyayina nnyo access emugendako kumubuulira bintu bituufu nga kale takyakuwulira bulungi nga womanyi nti muganda wange abadde akufunyemu ku kasente etali nsobi kubanga nze sikiinaako buzibu. Naye nalowooza nti kati gwe mama full figure gwe okutte ku muganda wange ogenda mubuulira ekyokukola ekituufu n'oyonoona bwonoonyi. Muli abakazi bangi buli lunaku ngenda kola video ya muntu omu ku omu. Full figure oli mubi nnyo ne famire yo abaana bakuvamu bonna mbakyaye era oba ogenza wa full figure wasanga omanyi ono yowa own risiki oyo nyazaala mubi mufu nnyo. Notosobola kuteekateeka muganda wange agende mu kyalo bamubuulire oba omukwasaganye ne famire yange bamubuulirire. Bazadde bange bantu bakulu bamansambya abantu bakulu babadde basobola okuteekateeka omwana oyo kubanga abadde mummwe. Omwana abadde mummwe muganda wange abadde mummwe nga mumuwabya mwamukwata mwamutereka kwegamba mwosazeewo mumukunanye bukunanya mumusuule busuuzi muli babi nnyo. Mwamutereka mubadde mumukozesa nsobi ku nsobi nga nze mmanyi ogenda kumukwata omuteeketeeke
ng'omukazi omuganda amanyi nti omuntu wava w'omusajja olina omubulira dde mu bakadde asolovinga ensonga n'okuba kwawukana baada balina okwawukana mu bulungi era balina okwawukana mu bulungi kati katugende nga famire tugende tukwasaganya ensonga ezo naye muli babi mundazo mumpadde ekyokuyiga mu mutwe nti abantu abamu mwagalanye ebintu by'okwawukanya wabula sigatta muli babi nnyo Full-Figure oli mubi nkuvumiridde ng'obeera na ku TV ya ggwanga onyiizizza nnyo mukazi gwe mbadde nkuwa ekitiibwa mukazi gw'onzaala oli mubi. Subscribing nga liking nga leka obaka bwawo mu comment section y'ensambi akyagenda mu maaso n'okukikkaatiriza ng'agamba nti tebannayawukana. Ajjukira nti nno wabaddewo obutambi obutambula kw'ossa n'ekiwandiiko ekiraga nti nno kyawandiikiddwa Mirembe nga kiraga nti ababiri bano bayawukanye era basigadde kuba nti no bakolagana mu nsonga za bizinensi. Wabula okusinziira ku nsambya bino no yavuddeyo n'abeera ng'ate abigaana agambye bakyali bonna. Okay, mugamba ki muli mutya kansubire nti n'obulamu bulungi mwebale kuwagira Nsambya Furniture Workshop ne Mirembe Beddings. Amazzi ndowooza. Kakati waliwo ebintu ebigenda maaso ku social media muli mutya nga mwagala nnyo couple era nga mwagala nnyo n'abantu abaagalana nga mulwana nnyo abantu ababeera awamu abo baddingana okusinga okwawukana. Namwe abali eyo nga mwagala nnyo abantu abaawukanye baawukane kapene efeesa newo baawukane balina okwawukana namwe mbatumiddeko nti naye nga all in all ffe tewaliwo obutakkaanya busobola kutulemerera kugonjoola nze ne mukyala wange kuba tetulina nsonga y'amaanyi esobola kera ku makya netwawukanya netwawukana byonna bye muwulira ezimu set up ebimu biri edited si bituufu ebituufu birina kuva eri ffe okitegeera ebituufu birina kuva eri ffe ate we binaabanga weebiri era tujja kugira tubagambe nti ensonga eri weeti ne weeti otherwise tetulina nnyo nsonga esobola kera ku makya netumenya netwawulamu y'amaanyi ngeremye abantu bonna mu Uganda eremye famire saidi yange saidi ya mukyala wange eremye abanene bonna mu ggwanga eremye biki just wano ku social media bagalanya abantu abaawukanye okusinga abali awamu tukolerere nnyo okuddingana okutereeza n'okugonjoola okusinga okumenyaamenya okuvumirira n'okwawula kyetuba tusinga okufaako. So ndi wano nga mbategeeza nti mwebale nnyo abatwagala buli kimu kigenda kubeera fine tukiwa obudde byonna ebigenda mu maaso tubireke bibeerewo biyitewo eyo nayo lesson in the end buli kimu kijja kubeera fine. Wama mukyala wange Mirembe Beddings nkwagala nnyo era nkutumiddeko nze wendi okulwanira wonna wooli okulwanira era siri kwogerako kibi kyonna anywhere. Mukyala wange mwagala nnyo era mutumiddeko. Bwetweyongerayo munnange Zubeda bamwetondedde omukyalo no gwoli mu kulaba munnange yagenda n'abeera ng'atayisaamu eggaali Zubeda n'omwana we yavuma omwana wa Zubeda bambi nga woba muzadde n'amaziga gakuyitamu kakati n'avuddeyo n'alyoka agamba nti ye si muvumi wabula abaamutunuzaamu kamera be baamukozesa ensobi era n'asaba Zubeda abeere nti nno amusonyiwa. Zubeda nkwetondera mu Uganda yonna ng'ensi endaba siri muvumi w'abantu naye abantu bano waliwo omuvubuka osimanye akulira media simanye akulira biki oba awabaki abantu waliwo omwana oyo ngenda okulaba sikyategeera bulungi niwe twabadde eri ewagundi ngenza okulaba nvaako bannange nedda aba media ngenda kutandika okubeewala sikulimba nja kusigaza mukwano gwange ng'omunga yankwata naye bambi siri muvumi w'abantu Zubeda amusole netondedde obusiraamu bwonna mukulika yidi nsigadde nze maama Janet Museveni Zubeda nsonyiwa. Bannange ani yanyizizza David Lutalo kubanga David Lutalo talina bigambo birungi eri abantu abamu abayinza okuba munnange nga be baamunyizizza. Ekyasinga okunsomesa ennamba omuntu yagamba twagala okubukinga ku live kuba tewabula bagala ate nkunoonya njagala okubukinga tukubukinga tutya kati gwe woba gwokola otya mbawe ennamba ya manager kati nze nawayo yani era nange nawayo ya management simanyi emyayo egimu gyagirooza nawayo yange sawayo yange please nawayo ya management
ate era ddembe lyange okuwaayo yange ddembe lyange. Abantu obusungu babujja lutalo. Waliwo embuzi emu gye mmanyi ebatuma. Waliwo embuzi emu gye mmanyi ebatuma. Ndi kumpi kwatula linnya lyayo. Mu luyimba muki? Wonna we naayagalidde. Ndi kumpi kwatula linnya lyayo. Ebulako katini njatule. Musajja mpaana jagigwamu. Musajja mukazi. Bakasajja wanjogere ntya. Promoter. Ati kati saga kwatula kati. Ku interview eddako. Akola mulimu ki? Yakugamba. Fitina yava kuki? Fitina in fact kansoke nkiri alinge kino. Yes. Njagala buli muguno ogwagala okunvuma. Gunvume. Kozi sinamatira. Sinalonda sinafuna muntu n'omu agwana my comment. Naye kenfunayo muntu omu ng'agwana my comment. Ogenda laba. Zenakoyo kumanya. Kyayogedde okiwulidde. Ni emiguunwa buli muguunwa ogunvuma. Sinafuna gugwana my comment. Kubeera specific ogamba nti gundi oyo anvumye. Tewali agwana my comment. Naye kenfunayo omu agwana comment yange. You will see. Lutalo onyiize. Sikulaba nko mu mbeera bweti. Gweze embuzi zimanyira. Embuzi zimanyira. Sekubuulidde. Bakumanyidde. Ate sinyiize. Naye njagadde nzigambe no one deserves my comment. Singa nfunayo omu ali worth my comment. Bajjowuna ali ku saidi ya David Lutalo naye ayina kyagamba wano. Walesanze ko hamu ngage y'omuntu. Atasobola hamu. Walesanze ko kinumira ngani mu mbozi z'abanaku zino mboli yagwamu bebamanye yagwamu bebamanye omugagga byo kati yabiwe emirimu ku nsi kumanya bagagga n'abanaku n'abagwamu. Kati gwagamba nti Lutalo yagwa ali okoze ekyo kutuuka Lutalo. Mbulego kichi wali okoze. Kichi wali yongedde ku economy y'eggwanga. Bantu babeka bali owadde emirimu. Gwe masiikini gwatambula ayita Katonda. Kitambuza bigere tebina na mazzi biwunye nkwawa. Ate ebinaku ebiwunya bigeya. No kisanga wali Lutalo yagwamu. Gwa muyize nyimba beba mujeruwero. Ensonga za mirembe n'ensambya tezinnaggwa katubeera nga tukuwa abantu bano buli omu ensonga aziraba bulala. Nze mbadimbuuza omanyi bwe bukeereza kubusa nga wowe bitagatta. Ndabyeko eddaame ekiro kitwala omunaku naye nga eyalisomye yakulya abatamiivu is right, okay? Eyalisomye yakulya abatamiivu mu Uganda ebyo tetubikiriza eddaame lyanga 17 maaso balisomye nga 20 something plus balisomerawo n'ekizokubiri oba mwagala ketunye kagwake semanyekera kwawukana abazali bafunyayo omulogo abagaze ensi yaliyoke semuyina kifa kati ababalabirako kati ani awadde salo nga shooting in the first second place ani awadde salo nga shooting ate tembugera kukwawukana temusobola ngenda nfuna omusawo abaloge. Naye obufumbo bw'oku midiya obw'okukakasa buzibu. Kale osanga kimaama kimirembe ng'oluusi baasulanga bakikubye naye ne kizukka ku makya ne kyekuŋŋaanya ne kinaabako ne kyambala akagoye ne kikwata akasawo ne kigenda ku mulimu munnaye ne kitega kamera ne kibakwatira vidiyo nga kisimayiringa ne kiranga katenizi zaakyo ne mutaapinga mu blessings. I tap. Simu abataapingira bwereere. Ogw'omukisa mwataapinga gwa bwereere. Mubeera ne mutugana neggwe Jenny. Gwe tolina musajja. Era osula wekka. Era gwe tewala kugamba. Era tulage. Tubagamba mutuwe obudde. Si buli musajja nti bamuleeta. Si buli musajja nti bamuleeta. Okay? Eyo nno si ensonga.
abakyala abali ku media nga muyinako obufumbo bwammwe okukakasa kigenda kubatta. Gwe n'osalawo ga nti gw'ogenda kulwanirira omusajja, ogenda kumubikkirira, ogenda kulwana nnyo ensi erowooze nti oli musanyufu, era munnange baby, era my husband, era mumuleke, nze teboogera ku bba wange, twayiga tasobya, bba wange tasobya, neera tagenda kusobya. Nabagamba tewali muntu asinga kubeera mu nnaku nga mukyala akuba omusajja wano abantu ku media. Don't get me wrong. Bwe buli kyakumakya Jenny n'ekuleetera omusajja. Toga nti nga watugamba mama tetumujjaayo. Obaako n'akaseera k'otukanoga ne bannaye kino kibebi. Eka nkijje mu gallery kiyitiridde nga si bano abejjayo. Waliwo abejja mu gallery n'omugala ddayo. Dayo, wejjeeyo. Ebyo mujja ne mweteesaayo post my wife, no. Tokyalanga wa muwala. Family tekumanyi, toyina nakyotegeeza mu bulamu, oluba okudetingako n'omuwala oba simanyi muyina we mutuuse owoza my wife. Mwatumanyiza ka my wife abayaayi twabategeera. Kati gwe n'owoza nti Jenny agenda kupostinga mbu kubanga ogambye my wife. Posting ngikugisaayo mu ddakiika gijjeeyo. Wemmala nga mwenyumya bantu mbuna mmwe twali tubaagala oba bannange twabaagalako nga nakugamba jjayo posti. Ngako ekifaananyi kijjeeyo ogamba abantu nali nkwagala. So abantu abeegomba obufumbo bw'abantu wano ku media mubwegomba empola. Manya nti cameras zi editinga, manya nti Jenny ntuula wano nenga nti kantege kamera n'entega nenseka nenkola kitosa kutegeera oba Jenny nasuze enjala, tosa kutegeera oba nasuze omusajja nkubi, tosa kutegeera oba nasuze nyombye ne baby wange. You can't. Kubanga kamera tesa kulaga ebiri emabega, tosa kulaba na kiri mabega ka, tosa kutegeera oba waliwo ebikyafu oba waliwo amasifuliya. Ekyo kye bayita kamera. Mujja obufumbo wammwe mu kamera. Okay? Febe mukakasa tuli bulungi. Nange bulijjo audio gye nninda okwogera ku bintu bya Nsambya n'emirembe emaze n'efuluma, mpulira essanyu linzita, amaziga gaagala kumpita mu audio efulumye. Ne bw'onaaba osonyiye Nsambya, ne bw'onaaba tomusonyiye, at least he has said sorry. Banaye abasajja beekaza, abasajja ye muntu atayagala kukkiriza nti alina ensobi. Ensobi ekolebwa muntu. Mwe muli bantu, muleke kulowooza nti muli bakatonda mmwe basajja mmwe. Bw'okola ensobi omuntu gw'owulira ng'okyetaaga mu mutima, swallow the pride. Omuntu mugambeko nti munnange kino tusobola okukitereeza, nsaba kunsonyiwa, naye mwe mumera agala okulowoozesa ensi yonna nti buli mukazi mujega. Abakazi abamu they sit down and after settling their mind out ayinza obutaddamu kuwa chance, but when you realize your mistake, omukazi asobola okuddira mu nkubuulira. Ekizibu ky'abasajja abasinga obungi balowooza every time they are right. Tosobola kubeera right all the time. Waliwo akaseera k'otuuka nga it is your fault, it is your mistake. Mirembe mukwano, osobola okumusonyiwa munda mu mutima gwo ne muddiŋŋana. Osobola okumusonyiwa era ne mutaddiŋŋana, but he has said sorry. Mwe singa mumanyi sorry eyo gye tuwulira mu voice note bw'eba yatuuse ku mirembe, ky'obumanya mirembe mutima gwe gwakkakkanye. Tewaliwo omuntu atayagala kumwetondera ng'omukozi ekintu ekibi. Omukazi mukakaalukanyi, akakazi kayiiya, akaana kakola buli kimu ekisoboka okubanga relationship kabadde kakola buli kimu ekisoboka, covering ebituli byonna ebireetera okubanga ko kabeere nga tekalina kuswala mu maaso g'abantu all the time, naye ng'omusajja takiraba. Not in a bad faith, but omusajja bwa apologizinga kikulu nnyo because they never want to swallow the pride. Omanyi nsonga bo balowooza abatuufu, lwansonga abantu babalaba. Waliwo abasajja abali mu bulamu buno bwe mulaba obwensi, naye ng'omukazi yamuteekamu ssente. Nkubuulira naye bw'oba ojooga omuntu afaayo ne wabanga takuteekamu nnyingi, but you are eating on someone's money, ate gw'oyita omukyala wo, ate gw'oyita omuntu gw'oyagala. Live along this side of love. Omuntu asobola okukwagala nnyo nga mirembe bw'abadde ayagala Nsambya. At the same time omuntu era asobola okukukyawa. Abasajja nakyo mukimanye. We can love you as much as possible and we can even let it go. N'ogamba for my mental health, for my business,
for my life omuntu ono kamuleka agende ensigaza obulamu era omuntu bw'amala okukimanyira that she can live without you amazima gakatuna mugulu abakumaze so omuntu gwoyagala bino byonna nga tebinnabeerawo singa weetonda dda singa weetonda bino byonna tebyandituuse n'eno but men don't want to swallow the pride njagala okubabuulira abasajja mbeerayo n'obuwala buno obupyapyapya mutandika okumanyira abakazi abababeereddewo abakazi abakavaringa ebituli byammwe abakazi abakavaringa empisa zammwe embi n'otandika okumujolonga but all in that he has said sorry bantu mmwe binyonyonyo okwagala omuntu atayagala kumanya nsobi omanyi gwe damage gy'okoozinze mu bizinesi zammwe mwembi ebintu byali mu private obirese mu public ebintu byali mu private gwe n'obireeta mu public omusajja kasita omulaba nga yasose mu public omanya si muntu okitegeera naye singa mwabimalira eri baali babitadde mu private musobole okubimalira eri gwe n'ojjanga olowooza intaneti nolowooza eriko sayidi mukwano ne bw'oba wa ssente tebalina sayidi omuntu abadde amanyi nti wamukuba n'okumukuba bibadde byakyama byonna ng'abimanyirida mukwano gwe naye era n'obisindiikiriza paka wano ku social media ate nga bo baali tebakyagala kubanga ye mirembe mukazi wattu ndowooza alina baaswalira gwe tomulaba nti alina baaswalira odde ku mukazi asobola okwegulira emmere asobola okwerinnyisa ennyonyi asobola okwebeezaawo omukube olwo buno obuwala obutalina kiddako lwakuba nze nandisabye maama mirembe mukwano mwana afe omuto nandisabye omwana afe obuwala omuto mirembe omwana wa Dimples omwana eyakuzibwa kubanga kyolaze wakuzibwa sonyiwa omuntu oyo anaatuukiridde 10 taliiyo bambi musonyiwe amenyese ategedde nti byonna byakola biri in vain it is between you and him era nga audio yafulumye entuufu nkusaba omusonyiwe abakubanga abasajja abasinga they don't want to swallow the pride tebaagala kwetonda okitegeera bo balowooza all the time they are right naye ng'omuntu yenna human being asobya era nze ekibadde kinkomentingisa ekigambo app eno olunaku lwe byajja ku intaneti tebyandize liida waba yakuwaabira mu kyama abamawulire wali oyita bakinsambi ebintu ebimu bannaye mukule bagamba oli muto mpozi naye kula it is high time you grow please the first place media wasn't necessary lwakuba tewamanya mwami Nsambya yali teyeetaagisamu wadde singa bino byaggwadda media yali teyeetaagisa naye omuntu gwe wali okubyeko n'anoonya obubuddamu eri mukwano gwe ate n'osigala nga weewerera ate okwagala okusaanyaawo oli okuwaabira tegwali musango wandikiriza ebyamawulire amawulire oba mulowooza amawulire galina kye gasobola okukola ng'omuntu akooye ng'obadde omuyisa bubi tewali intaneti ebintu ebimu teyeetaagisa naddala marriage issues kyekibanoonyesa bakansala kyekikola ki naye intaneti buli kimu Nsambya wabala muzannyo gwe wagubala bubi katusabe engeri gye weetonze nti bigwe banaye ndi musanyufu baddiya bwete tamdo bade mulabi mulungi alakwekumira ku Newspark channel kankusobera ngo subscribinga o likinga no kuleka obaka bwawo mu comment section bera bulungi weraba